President Yoweri Museveni asibye abantu okwagala obulamu bwabwe n'okutwalanga ekintu ekikulu nga bagenda mu ddwaliro okukikiriza basobole okumanya ebibaluma. President okwogera abadde Kimaka mu Jinja West Constituency mu disitulikiti y'Ejinja ng'aggulawo eddwaliro erya Kimaka esente eryazimbiddwa omubaka ow'ekitundu ekya Moses Grace Balyeko. Nino yalizimbiddwa wamu n'ab'ekitongole ekya Escom. Pulezidenti agamba nti kisinga obukulu bwe bulamu era nga si kirungi omuntu okulwala olw'alyoka agenda mu ddwaliro kubanga kya bulabe. Yabawadde amagezi nti ekikulu mu bulamu kwe kuzinza obulwadde. Si kirungi okulagajjala obulamu n'olwala olyoka ogende mu ddwaliro. Akulisiza ne Hajjati Rehema Watongola okuwangula ekifo eky'okubeera omubaka ku municipality mu disitulikiti y'e Kamuli ku kadi y'NRM. Ono teyambuuzaako, ono teyangulira mwenge, biki ebyo mwabyerabira ne mukolera wamu. Era njagala kwebaza bona ababaddeyo okulaba nti entebe eyo esigala naffe. Kati Kagoma nayo bwento bwe njagala bwe mba mukola. Ye Professor Sole Leko Moronguli managing director w'Escom mu Uganda agamba nti Balyeko yabatuukirira nga ayagala obuyambi okusobola okuzimbira abakyala woodi yaabwe. We saw that as a good idea because it aligned with what we are doing of concentrating on health, on ensuring that the communities have good facilities around us. Ye Mbaka Balyeko ategeeza nti yayagala okulaba ng'ayamba abakyala kubanga bayisibwawo ennyo mu biseera eby'okuzaala. Abantu b'Ekimaka bakasa kujja kuzaala mu bifo bingi ate okuba facility wano nti this is now an up-to-date health service system facility. So ekyo kitegeeza nti wano wajja kubanga ozaala byawera wano. We have a good theatre with all the facilities that have been put in this place. David Kibuuka yakusakidde Gully eno ku Lwabukedde TV. Another rock.